Bannayuganda bawano banyigira ku bye twayogera program mbumbajja kawogo naddala of course mulimu bali abadde bayimiriddewo ng'amanyi nti no bawange oba mukyala wange yanteekamu ne bannayisakyogera mu bad faith nze wondeeta wano eno show ze tukola njagala njogera ekintu myaka 5 ngo bajja kimbuuza kati be nayogera mba nanyiza bambyo naddala abakyala abaali wano abalina emizimu gya Namiiro munsonyiwe nze nyina kubuusabuusa baganda bange bali Bulaaya bakole ekintu ki ekituufu naye nsanyusa okubbala amanya gange nze Kayobuziga omutabani omulala eyanywa amata omutali mazzi n'esseriraaka ne muganda wange wano Brian tugenda kifa bakula yennyini kasita yabeere Bulaaya atubuulire bakkiriza nga tumufuna Namiiro Tugenda leeta Namiiro akuba Namiiro ali busy Namiiro yangambye ali munyonyi eyo tasobola nakulabika wano Namiiro oba yanatwala soka weeyanjule muganda wawe nja kukozesa Luganda kubanga kyeka show evugira mu Luganda esebo so amanya nze Kasoma Brian twangalidde mu mawanga mangi abe Japani mumanyi abe Japani bakumanyi saidi kyawe Japan Nagoya Nagano Yamagata bakumanyi Tomi tubuze so motoka we buli awo Nagoya weziri za Toyota yeziri lwaki bazituseerera banyingi kandi kati omusolo gwa mugwe mungi naye motoka yokola isi ofuna ate wo walala hotero wanga Canada Toronto yep mpangalirayo nayo ne Bungereza nayo mpangalirayo Bungereza side kyawo abe Bungereza babeerako nnyo abe Bungereza obagamba meya wa Micha meya wa Micha oteri mu Micha tewali atamanyi ne business ezisinga kati nga bola basala bedi mu Micha mo yanze nabyeta mu Micha Salabedi zina baleta mu Micha Salabedi lwaki bansera ebintu byange webireeta bagagawala nnyo abasalabedi kati osanga obuwala bw'ogeranga ekimondi wampereza ebintu okuba omusolo mungi ate kiva ku ntambula wa flights okulaba kazisedde so binabyona bikaringa taxes oba monies so baba balina okufuna nabo okulaba nti basobola okustandinga business okusasula bills za rent naye kabuuze naye gundi eyo Munnayuganda yes wejinja Yusufu kyotala wejinja budde mu business nebyonna ali manyi tuli kuba waba Munnayuganda lisuke nga Munnayuganda basooka kubeera nga batundira ndibotaawo ku William something awo nga ku Kalungi Plaza basookera nga baleeta ndibota nga kyalwa akayumba akakadde akakambi kati eventually n'agenda e Bulaaya n'akolako club emu bavolt baki yali mu North awo saagigenda mu eyo okola mirimu ki no kati nkoze emirimu egy'enjawulo mingi tosobola kugamba nti nkoze omulimu gumu naye nga neekakasa nti mu sales and marketing branding mwendi nammwe Uganda wano nzize emirundi mingi nnyo kati mwabali mu entertainment ngezezaako okubayamba naye mbateedewo music awards sobola okupromotinga music w'Abannayuganda ebweru nayo frustrated me here nensooka mbireka so basically nendaba lwaki muwaana n'omuntu bafuna shilling ngate nsobola okufuna sente zirimu organized so basically mbikozeeko era bantu babimanyi olekeddeko abayimbi abajamaica wano Tenza zina bayitira Tenza wano so basically asobola okuyamba okuboostinga kuba yali agala tuwakinga okuyamba young talented artists so ndekigaana awards wano lwaki tezikola ekya awards Bruce we yagiye London nali nkola ne Talkback Thames TV that's ITV ng'erina show gyeyita The Bill which was running for quite a long time so these guys were winning the BAFTA awards all the time so all I did was more like nembayinga idea nenjogera ne directors abasinga bali mu casting and all that like we can do something set up something nembalaga proposal nalina nalagete Uganda kati mukwano gwange najja nagireeta wano
so ekyahappeninga nabba concept nagiwa Mulindwa by then. I don't mind mentioning names because I'm an open person, so nagitwala. I know nemanya twagenda gigusa kubanga agenda yayo bayitira girina. For them they looked at the financial side of it, but they didn't look at the future of it. Never kuba ekigo, and then that's when I came in forcefully. Negezako genda okukwata East African Awards. Nayo ne banga bagikutte baji registering ngeri eryawo. So I went back and stormed up. Nenkomawo ne Swanma, which was called the Swahili National Music Awards. So that one is registered under me, ereyo nze njirina. Abatategedde Mulindwa yeno kutwalowooza nti 9 Palm Awards abalwana newava munno kati naye olaba Faruku kyenagamba Uganda tulina ekizibu nti abantu abamu bwe tulina okwapreciatinga abatugezaako tukolere ate tubakuba ne tubeerabira andi bano bagayo bajja ne ssente tulowooza nti bakitalo nnyo ssente si bwe bwongo era kyova olaba ono kubrani wangamba olwa entertainment baana bantu nze bangi nnyo juzi na Cindy yansindika message nangamba Wisdom thank you byonna byokoze mu entertainment award mu entertainment industry nenga kyava ku statement nagamba Cindy bakyangambye ekintu nanze simanyi nti wabaddewo meeting omulimu URSB massive director wa URSB nani oluvannyuma of course inategeera nga agamba nti I want to appreciate these people abajja 3 years ago bino bimulaba okusasula radio naki tibajja mu office nga ne batunyonyoze kugamba teri ayagala bawuliriza kati nze njagala okuwa I want to appreciate you kubanga kati ekyo kyayogedde singa agenda mu maaso n'okyoga tusobola okukimalako like 3 hours naye nga Chameleone ye president wa federation so ekituleese wano njagala tudisikasinge ebintu bya laavu abaana ba wano abasajja abakolera mu diaspora bagamba abaana ba wano bagamba omusindi babanyagulula bunyaguluzi walabye Namiro bya bakampereza okuva Canada. Bakampereza okuva Canada. Ekiro time yawe yabadde hakumacha naye nga wano kiro nabadde nebasesa. Njagala twogere ekyokubuusawo obandi mufumbo. Ayina gwala. Ewaka wange olabyewo buli kimu nze nkyekwatiramu. Naye njagamba no siri ki kamiki siri mufumbo but very soon. Chicho batya? Kisinzira. Sikubatya. Batya bawana? Yes, I could say yes. Yes. Batya kosi. Abakati yako kimuganda wange. No, kati embeera eri mu Uganda leero. Kati ngera wogambye nti embeera mu nsi ez'enjawulo. Nja kugamba Uganda gyeraga egenda beera Jamaica. Kubanga Uganda ghetto nyingi. Wakitegera ghetto za wano nyingi ekisooka obukulu. Kati ogenda kwesanga nti nno abantu abawala bangi nnyo bagenda kusigala nga bali ba single mothers. Ngera wala ba Jamaica. Lwaki bali ba single mothers? Baagala ebyamasanyu ne batafaayo okukuma mibiri gyabwe. So kati ekyo kibaleetera okuba nti nno beegatta n'omusajja n'omukyala bajjamu ki buto nga bazaala abaana ne bateetegekedde. Kati so Uganda kati era oyagala comparing Uganda giteredera ku Jamaica. Uganda now you call Uganda Jamaica, the African Jamaica. Wanga tena Uganda gyeraga abawala baagala nnyo sente era nga aba Jamaica. Ate wabuuza kye bazikolamu tekiriiwo. Kane weebuuza kati for example tuli mu lockdown right? Tuli mu lockdown right now. Naye wabuuza nti ani abaddewo ne sente esobola okuyisa mu lockdown ey'okubiri mu mbeera eri nga muwala ne wa musajja taliiwo. Kakati lwaki ndese point eno nti obuuza byabakyala si batya era nina omubeezi wange era gyali kyenasalawo kante abawano nali nzize nti kanfuna abawano naye nensalawo oluvannyuma wanajja mu February kati nakabeerawo February, March, April, May. Tuli mu June, in July right now, 5 months.
ne sisobola kwesitinga biseera byange nabo sisobola kwesitinga biseera byange nabo lwaki wensonga muganda ensonga eri z'abaana ensonga y'abaana bawala naddala abawala kati balina teeke gyebakuliramu buli omu agira mu teeke eyo buli ajja kujja akulage nti akwagala naye nga mutuufu takulira ng'alina kyakwagalako naye ate ne beerabira relationship bw'obanga tobeera wange waka sirina responsibility yakususulira anti kati bwekiri kati inze full responsibility nagiteekinga nti nguli wange etuba tudeetinga oba okyabeera wuwo nange nkyabeera wange olina okufa ebuwo nange neiva ewange ate ngaonjagala anti bwemba nkwagala kati tudeetinga tugenda out right yes I can put the bill tugenze out sasudde ebyokulya sasudde ebyokunywa naye kati ebintu birina birongoosa mu kubanga ti embeera ki gy'onoonyanga soka ne weebuuza nze ng'omusajja noonya mbeera ki kati olina okufuna omuwala omukyala nga naye ali mu mbeera gyoyagala okukola ki okubeeramu awo nojja okusobola emmala oba kitegeera naye kati ejjakuwa n'omuwala nga n'omwana tasobola nakuleka kukikyalo nti webakola kati gwebagee bagiteekeko okumala wiiki namba bayiga akakodyo obuzeeyi asobola okuteekayo profile picture kati baliwo abayiga n'abulookinga ababoyfriend be 10 kati actually asobola okubulookinga abantu bonna nga gweyeka yeeraba n'akuteekayo nga eyo gundi asobola okuteeka ku status amanye asooka n'agamba profile bebi gireke nateekayo maama wange kakati ngenda kuteeka ku status ensi ekulabe naye nga status gweweka gweweraba nga bali bonna ababrokers naye teeke bagirina so ebintu ebisookerwako nti kunteeka ku status nakyo kibalema ekyo kibalema nakyo because wayikude to be proud of omusajja gwoyagala kale akuteeke ku Facebook okay wonna wali ku social media lwaki ye asigala akyali yekka ate wakuteekako olumu ateka ebifaananyi bino ndi mu restaurant ndyammere tasobola kuteekako wakaawe be proud of where you're coming from kati nze I'm free okuleeta wano omuntu because I'm very proud to be here ewange olabawo wali lovely it's a lovely place tuwali kintu zakuleetawo omuntu kusera kyentulaga naye bo bagenda nebeebifaananyi bali mu restaurant okwatesobola kuba kifaananyi nga aliwakawo lwaki atya kale woba olina omukyala gwoyagala kati nze muze sirinawo omukyala naye mbagambye kyali taliwo era ndowooza kale oyogeddeko naye n'omubuuza nga gyali nali simulima nga mmanyi nfunye wa Uganda naye we Uganda yandaga nti ate yalintulamu kubanga ye ayagala kumanya financial standing kyasooka okupima ompimira ompima oti gumanye emyaka gyenkoledde abawala bawa bw'ategeera nti obeera bweru asooka pima maso ye eya sente eri etya kati obeera omusiru ng'ogijjayo ogimulaba ng'azisoba kati omala ozisoba ekiddako ki kati obeera omugezi otatota amala genda n'olyokojjayo n'okoletokuwaolina kaye olina kyogamba kwekyo omanyi bannaye munansonyiwale eno show tuli ku discussing ku nsonga zino reality waliwo eyangambye basindikidde omukyala yazadde omwana nayogera nebajemukapaa nagamba kagamba sebo n'ogenda ondaalaasa buli wamu kukiki nagamba Sophie najja nenga Sophie Gombya nayita bbaawe saawa nagamba jagola obusiru bw'obuzito bulakimanyi oweerera otya omwana omukazi gwotozaalangako ozaga mukulu pulani ensobi ze twakola nga tulina lamba erikwalayi otegera ekintu ekyo ng'omanyi naye lwakubanga kale ofcourse twafunayoku ku bantu omukyala tumulaga kyonna wekijja ku finances neweyimiridde kyonna kimalayo naddala kati abasajja bawana abagaani wanakulaga gwe nafuna maama abamujjawo owokubiri so they don't disclose all their weight to a woman. Okay, si kigamba nti oba tomwagala naye abakazi bali unpredictable. Omukazi
akyuka n'agenda afuna omusajja amutuyanirako nga naye kasajja ng'ate akimanyi nokimanya nti akasajja tekasobola kuba nomuyimirizaawo tekasobola kuba okamutwala okumanya asobola n'okusiriwala n'afuna n'olubuto lw'akasajja ako n'atalujjaamu n'agamba njajjusibwa bbaawange naye nga eri pressure akimanyidde ddala nti egenda kubeera mu myezi 3 myezi 4 ekiteekero ekintu ekyo kati abakazi kubanga bali unpredictable kakule falu osobola okuba ne mukyalawo naye kulwa respect gy'omuwa nga waliwo n'ebintu ebimu byotusobola mukola olwekizaamu kati kagamba nga mwana tosobola mutwala wali mumwala mbu tisimanye nanka nemuguddeyo mumyala naye mwana akavubuka ako koyira kasobola mukutira eri mumwala wali nava nekyoobadde ekyogudde ekigwo naye ngudde ekigo wali kumbe bamunyigidde wali nenkera agenda kugamba omutwale mudwayo kubanga olubirizi balunyize nnyo basobola nomugirira mukita ebawala be Uganda onagambye Jamaica gyetugendera Katonda yekka yasobola tutaasa falu ku mulembe oguddako abawala be wana Uganda she doesn't care ne bwafuna omwana ali ready okusigala singo kubanga ayagala kufuna Brian wisdom agateka omuzeyi ne falu ngamanya gwomuwayo mu mwezi gwakula yabiri nono abamukinaano bakakati yasuubira ajja kuba bwati paka n'atamanya nti omukazi depreciation rate ye nene nze waliwo omuwala gwetumira bwendenga kale omuwala ono singa akomera ebifaananyi emyaka 2 nga tukyakayingira sekendi naye nga kati alinga ali myaka 5 nkyuka nga nze nkyakola nkyali so therefore kyenali ngamba abantu bonna abali diaspora kirungi mukulu Brian waliwa nti saagala nkeere ku makyanga weetuze Uganda olw'embeera eri Uganda efudde abaana bawana abayaaye most especially abawala bafuuse bayaaye nti si bakondo bukondo bali kumpi na kutuuka ku level ntino kati era kati nsimunenye n'okubabaako omwana asobola n'okutuuka ekiro nga yeetikke mutolnaye nina obuzibu ne ba Brian mwabalolusiza abaana baawa ne babapaaziza abaana mujja ne ssente amujja nansana namuteeke najjera mapaazi empitirivu mu holiday December ne mupaaza abaana ne muzikanyu abaana bano bayala ne mubapaaza tetwamanyira bawaayo 2.5 gwe nojja ne ssente okaye bajja December kati oyajja December atandika okusonda ssente zajja okujja okuspendinga mu January which is okay kakati first of all kakisinziira nti no oyaze abamu balina family zaabwe ate abalala bavubuka so they give their time too much ku mirimu gye bakola katalina time yaki yabawala kati kiringanga embwa bagiga batya embwa weekola ki werunduka etabuka kati wajja Uganda tugira nti kati abaana babeera bali in need of money ate nga naye azirina tazze kubeera serious ayagala kuzanya buzanyi yes tubikoze ffenna tubikoze otegeera ffe tubikoze byonna ndowooza even newowuza ka miliyoni ajja kugamba nze mugasa okulaba ne chain zino chains kamiliyoni zali ayambala gwe mukwano gwe kamiliyoni gwe yankolako olwa chain zenalina ebisema ye talina chain yes by the time wenagiranga wano wetwogera ku nviiri kati kino kiwalaata naye n'enviriza geotricity Craig David yazifulumya nze nasooka n'okujja nazo wano lords and ladies saloon nezikyankalanya begamba kiyinza okukulaga fena tubaddeko mu myaka egyo tuyiseemu otegeera kakyanga naawe ngaokula osooka kwavula nokola kino notengerera nosimbula notambula notandika okudduka kati fena tubiyiseemu abali mu diaspora kati fe tukuze mu myaka tetukyasobola kukola nga tulowooza our retirement naye be babba bakulu myaka gyammwe myaka gyaffe kati kisinzira bakubba batya n'aba basinga emyaka bababba okay fena tukoze ensobi bano bagondi ba David abakaaba kati essaawa zino basajja kati David amala bbanga kyokujja awo tugenda kugenda kati kyolina okumanya nti newoba nti ki nina mikwano gyange egisinga nga okimanyi omuntu tomaze kumanya
kwatako byonna nti musanze ku street oyambadde bulungi okyonyumye kusanze ku Nexus mu bbaala nonsanyusa nonsanyusa oba nakusanyusa sorry nolowooza nti okoze eki nti ate ogenda kusigala taking responsibilities ekyo kiri very wrong now era ekyo buli akikola kisazeemu wani wobeera wano era omuzanyo bagukola kati mwenna abali mu diaspora until when you're ready to come back home to settle home toddamu kwonoona sente zo ziweereza wano bayitawo kigambo eki red light district eno Netherlands wano tuli Amsterdam wano tuli Amsterdam kati babulire oyonoona sente zo oba ye David yaguze emotoka $5,500,000 ng'ogigulira ani $5,500,000 kawundo yamusanga wa yamufuna obiraba ompangisa apartment soko we banna amagezi David yamaze baganda bange mwenna bali mu diaspora ekyokudeetinga nti odeetinga wano n'oteekamu sooka okiggale paka wonoowulira nti oli ready okuddamu okujja okusetolinga wano tuli ku side kyoyogerera kuli abalenzi ku bakazi abaagala abawano oba abasajja abaagala abawano njogedde ku basajja tuli ku basajja abakazi babaleke bateekemu bonna ndoza badde bagasa in general obuzibu buli ku side eriwa side ekyamu onasase abakyala n'abasajja tannagatta Brian baliwo b'osinga olulabo abasajja toteekamu sente toteekamu kaye bwe mba nga nina access ku Uganda nga nze nsobola okutravelinga n'enzija Uganda emirundi gye njagala nga si yenze nzija December oba njija omulundi gumu ndeetinga omuwala w'e Kampala nina access ku Uganda nina access full access nati era access ekubuuza nina mobility nati nayo access wogyogererako mulimu kyogenda kukkiriza okubeera netayiweyo ate bali abalina mobility taliyo mulimu ki olina okumanya omulimu tebibanga bya Uganda kati ali ku research ate asobola kubeera nga atambula waati no but even he's busy tena buno bulyo kama ntajja kuyeeti kubanga bajja kusindika mu kisinzira which company are you working for ukola company ki amusoro okubirowoleza nga Uganda nina access ku Uganda kale nsobola okujja emirundi ebiri mu mwaka ekisooka ndeetinga omuwala waawala waliwo kyali wange gwe nagamba naye bonna si babi si bonna tetwagala kugeneralizinga banange nagambye wali bwe twatukolera program abalungi mwebali akati naawe kankubuulira suppose waliwo kyali wange namugamba era akolera yali akolera bana bakuma America namugamba oba ojje Uganda wegayirinya tukolera ebintu ebyo bibiri ekisooka osobola okujja n'ogwobugwe ate oba obubowazi ogwobugwe jangu ogwobugwe koye nemuga ekyokubiri manyire ekintu kyokukebeza omuwala oyo ngoze nangamba obula oli muganda wange emyandala nemuganze eri ate kati oba nyonyola omugwe namugamba ennyumba eyo gwe wagizimba right ya temupangisa bwoba ojja kubanga ibo bakuumi actually guy nga bamuwa actually nunga asobola nonga okujja emirundi 3-4 nemugamba gwa bugwi ekyokubiri lw'ogudde oba kiro kundi amalwaliro ga wano agakebeza siriimu gakebera gakola 20 hours bubudde ki ate kati nze nfiirwa omukwano gwange olw'ebyo kubanga kakati gwe munakyo nze nyina kundi yange nze nyina abantu bendabira abalwadde nfiiriddwako baganda bange era bwemba njogera ku mulimu gwa munaye obulwadde gye buli bwe twogerera wano omukulu oyo omukyala we gwe yali yazaalamu abaana babiri yamala nze nali sikimanyi nakimanya ne waliwo ebyagwawo ne beetereeza buli omu abeera wuwe kubanga omukyala yamala n'amugamba gamba nagali bwegati
nina omuntu wange omukyalo yamugamba ng'omanya abavubuka baano engeri gye basobola abavubuka baano katankubuli balya emirondo ono alya bisiika balya emirondo balya emmwanyi basiba mu jiimu ono asobola okubulira engeri gye bakola e Bulaaya balina obudde bungi basiiba ku mipiira gya senumanyu balya muogo omusiike n'omubisi bamegeta wakwatira ku mwana wo muganda wange omulimu omukulu gwalina mutwe gwalina ogu kulaba ngeri gyamukyusamu buli angu n'asooka amutuyanirako baafu namba kati jjukira gwoba n'omuwala gw'oyagala olina engeri gy'omukwata kubanga omanyi omuyina bulamu bwo bwonna yooli lwazze abanga mpologoma kumulya mumalawo kati abawala kati agenda n'akompalingamu naga abuddu bwe mugeza ne David ajja wano agobugo si wajjidde mu nyonyi aba bambi one take away agitwala eddakiika 2 ng'oli abuddu muganda wange nga yasooze so therefore badde nkusaba bino byogamba nze wabeerayo oyo munauganda alina mukyala oba ennyumba eyo kubanga ennyumba gy'opangisa oba gyewazimba yanjawulo ono kyayogedde omuwala asobola kubanga yayeeteramu olusi ka ssente oba olusi naawe kalwawo okujja mumanyize okugwa obugwi ekyokubiri mumanyize okugwa obugwi naawe omuwala gwe muwala n'oba oyagala wisdom omanyi byenjogera nange njagala binkole n'obwoba owuli oyagala wisdom manyize okugwa obugwi jangu ogulu kubanga bino ebintu bino gyetugenda zuula wisdom ng'alina omukazi nga muzudde bwoti then obere free okole ekiddako otherwise ojja kwetuga naye ono nga wagambye Uganda tugasse ebintu bya Uganda nti obwavu bungi abantu balina mirimu abavubuka bali stressed ate basiba ku TV nga balaba Beyonce balaba Wizkid abavubuka kati mubuka tunabwati nakanjagala kwesanga Davido ayagala sati yakukyusa buli dakiika bambala Air Force One feri mu ghetto newuunya nali ngamba Katero nemugana naye Katero nebwayise olaba omuvubuka ng'ava mu mazzi nengatonjeru nakitegera mutegeeza abavubuka alina engeri gy'atambula abala ne walinnya kati najja ku kkubo n'alinnya boda atuuka mu tawuni wallahi nga tusobola kitegeera nti asula bwajobbuleeso manyi webabeera kutuuka ku wisdom ng'amanyi nti wisdom buli ngeri tasobola kubulwamu siringi 2 zijja muzaayo ekyo kimu bali emmere watuuka mu tawuni ali emmere ejjolabye ekyenkya ali ekyenkya natalya lanki naye ekyenkya kirya bulungi nnyo n'anywako ekikopo ky'obuugi ate azisasula basobola omubanja wiiki bo bamumanyire era wafuna aleeta n'ayimirawo kubakyeta batya kuyiriba n'ayiriba ayitibwa bwati kakati ono nabadde mumugamba nze nalinako edduuka ku Marias Gallery eri mu tawuni kati lumu nayambuka waggulu eyo neneewuunya nga waliyo ziroogi naye nzira nembuuza gundi wange nti kino ekizimbe kiriko amaduuka ziri loogi abantu babeere muwino abazikozesa nga nabo tunali sikimanyi nti ewaggulu waliyo ki nakitegeera butegeeze nti weremira abantu wano beesuna busu bokola nabo kyekyatya baganda baffe abaali bakolere wa Kiseka abawala awo Kiseka ng'ekyatinta abasajja balina sente nze awo nafiirwa baganda bange bakazi ne aba bana banyirira nti no senior 4 senior 6 bamaze nti bajje babeerako mu dduuka ly'abamaafu iyo omuvubuka ajja bwati nagamba ate oba ebiseera byojjukira balinga Japan wa bitya nagamba oli obadde kye okola dduuka ly'esitawo nja kutwala e Japan asooka teekeegi bo tebakwana bino byetukwanisa laabu kutwala e Japan olugira ogenda okukola ki nga sisita oba muwubira eritomanyi therefore kampunzikamu nti ku nsonga eyo ebintu bibiri gwe alya Bulaaya oba oli muwala ng'oyagala wisdom oba oli David oyo yange oyagala Namiro topangisa yebayirawe kyekikuleetera okupangisa apartment ya $2 million ng'ogibeeramu mu lunaku lumu lwojja amwagala ebinaku oba mwagala muzimbire gula ploti ozimbire omuntu atalina access tonnafuna oli mu diaspora omuntu w'e Kampala omwetaaga kati yaba mukyalo yaba mukyalo
kati atanafuna mpapula Tanafuna bw'abanga yagenda kukola kusalawo okufuna butuuze empapula ezo yes bw'oba tonnazifuna ekiba kikudeetingisa omuntu newankubadde omwagala kiba ki twali tusome ffenna mwana ne mmuleka e Kampala nanti era katonda mulinda paka bwolidda kasitoba amufunye kontakiti ye n'omusuku obanga bwali bw'okomerawo naye wangati nawe kenyini wawe kakiringa nga wonoogamba oyagala kusena amazzi nti olina kituwa so gasena kati kyekimu tolina mpapula kubanga empapula zisikuwa access okola ki okutambula okufulumya kati oba tonnazifuna tomanyi gye bagenda zikufunira kati okulekanga mu mutima gw'ogamba oba empapula ozirina oba tozirina ogenda kusalawo olinnyo okomeki okomewo nga wakisalawo wootyo naye oba nti nno intention yo yakufuna mpapula olyoka okomewo lindako okudeetinga newomuwala owulira ngaofa ngaomwagala nnyo muganda wange yenna ali eyo tokwatako kireke paka wonoofuna empapula ate nga era omanyi ogenda keepinga on okyobolinga emirundi nga 3 mu mwaka nina you know that's what it is batonafuna mpapula totawaana lwaki abaana bano mubateeka mu bintu ebyefeekana omwana n'omuteekera mwenajjeera mu apatimenti ya miliyoni 2 nanti kati nga ggooli eri kigenderwa kiba ki nakyaza emikwano gy'abawala awo n'abalenzi awo ne katubuuze mwababikola wano kigenderwa kyamu kiba ki nanti akati omuntu wabeera ebweru environment gy'alimu kati gewoba no ngaobadde obeera bwayise banyi obagala kati kudda babeere munnajeera omanyi lwaki kubanga kati timing yo eba ekyusa kuba tokyasobola kubeera bwayise kati gwere olaba nti abantu bakufitinga kati oli mu bulamu bulamu era wantu walabika bulungi woyita walabika bulungi kati kikusanga oli muzingi okitegeera kati naye oba owulira kikuwa kyekirungi oba mumukwano kati nga mukwano gwaffe ani David ayinza okuba ali mu mukwano kati ogwo omukwano ne gumusaba ki kati omwana amugamba enyumba gye nalabye nnajeera sente nga azikola ezo sente nga azikola ezo ziba sente tono ku bantu abamu kisiza omulimu gwakola ne awards ateekamu kati nga laba akikola ki akisobola ng'aziteekamu kubanga kiva ku muwala gwe akoze eki kyamugamba kubanga jjukira aba amwagala kati gyamutwalya gyamukola ki gyamuvugira nga sinagenda wakayo njagala tegeera engeri gye babbamu abaana abawala bawana gye babbamu abaana abasajja b'omudayasipora bababba batya nedda era okubba oba tebababba ekyo ekintu tebakubba baba tebakubbye noli omuwala awoza nti nkuula naye abakosa lulimi lukyamu lwaki akosa olulimi olukyamu